Sawa zino zennyini ngenda kusaba maama wange era wekigiti wa munnange oyogereko gye tuli era ate naawe otubuulire akawanvu akasitesi ngamba gwe maama wange ate waliwo mamange Oina sanitizer mama. Siriango, I know. Nsanyuka okubalaba ate nensanyuka okulaba maama wange onazo azereeti naye si mwangu oyo maama wange oyo Stacia ndi musanyufu nnyo ndowooza nze omu eyalaba Stacia ng'atandika okuyimba nga katono maama kanyabo naye mukama mulungi omukazi oyo atobye mu mbeera zonna ez'okusumbuyibwa mwabawala mukimanyi tutambulira mu kusumbuyibwa oba ngambe mu abakyala mukimanyi tutambulira mu kusumbuyibwa naddala mu abaami era omukazi okuvaamu n'abeera nga Stacia n'akola byakola oluvannyuma lw'okusumbuyibwa okuva emabega eno yonna n'abanga ku ssaawa eno atutuusiza wano mwana gwe oli mukazi nnyo mujjukira emabega yonna amawulire ne gamubeerako ate nga tegamubeerako mu bulungi wabula mu bubi tojajinganga muntu nze luli edda nali ŋŋamba ti omuntu n'azaala mu basajja mukaaga mwezi nedda oluusi eba kyansi ti mukama buli wakuteeka noga nti kangezeeko wano ogenda okusanga nga wabi ogamba banna oba nfanfe ate kangezeeko wano ate nosanga wasinga wali oba yi ngume nkola etya nekikwotya okukakkana nga bwotyo bwokoze naye muwala wange oyise mukusoomozebwa mukama yeebale okutuusa aweegombesa ku ssaawa eno abakujojobya bajje bakulabe nga tusoomozebwa mu mbeera zonna mwabayimbi mukimanyi ba Stacia ebyokuzannya abizzeemu luvannyuma naye yali mukazi muyimbi ne kati akyali muyimbi ne bwanaabyegaana ne bwanaakola ntya lazima ojja kuyimba tokolanga muwala wange endagire nga bweyeegaana buli nnaku n'alangirira n'okulangirira naye kusaba byonna bigatte nze nnyoko nina ebintu bingi wonna wonteeka nze ndi bituli bingi wonna wonteeka wenja mu myaka gyendimu ne bwoŋŋamba kizannya ngaakawala akato era ngakukubira akateeteeyi ngaakamwala wange oli neesaze si weewaawo kale nze nsanyuse busanyusi nti essanyu lindi bubi olwa muwala wange omanyi kinyuma nnyo akaana okukalaba nga kava eno ate n'okalaba nga kutuufu kabula okuyisa wokagamba wange kakkana tompisa naye nga ko kagenda kapaala kubanga amaanyi agaako gaba gakyagenda nnyo mu mbeera eyo naye nkwebaza obutatondoka nkwebaza obuvumu obw'omukyala omuvumu n'olaga abasajja nti naawe osobola oli mukazi muvumu webali nnyo webalire ddala bino
bino byetuyita essaawa eno byakolebwanga basajja abo bakojja bange nga be bakuŋŋaanya abantu n'ategeka awantu awali abalungi bwe wati ne muntu n'atenda naye ku ssaawa eno wallayi gwokikoze webalunyo webalunye ddala ekikoze eki nyanyobakukuba nibana ate kirakikulu kale nze nkwagaliza buwanguzi nkwagaliza omukisa gwa Katonda bukulembere obutaliko buyinike bukutemere kuba watali kkubo bukutemere byonna ebiganye emyaka egijja obe mulamu kyekisinga obulungi mukama akupere nnyo omukisa I'm going to try to speak in Uganda, but I'm not in Uganda. When said that I speak in Uganda because my kids are Uganda. Stacia, we were in your computer. Teyampise nti nze mugenyi mukulu kitegeredde wano naye omukulu buba wa Katonda. Abantu bampita amanya ga njawulo naye eririko muli bampita Mama Teo, abalala bampita Dr. Teo, abalala bampita Mama T, kati Stacia ampita Mama T. I adopted my first child when I was 13 myself. So, nenondo omwana nemutwala eka kati mukazi mukulu abeera mu Czech Republic. So, your background ya Mama Teo. Naye nga era nina, you can Google me to put 3 names. Topista Ntale Sekito. You see the rest. Njagala nnyo abantu banzijukire. Notes of the books I read, not where I work, naye because of the difference I can make in the life of a poorer person than me. So wano sizenga nkola ebintu ebirala bingi Stacia amanyi, including KCC. I sit on the Kampala District Board, including Hospice Africa. I sit on that board, and including another board. Naye wano muntunulire nga NTV ne Spark. Ekisinza okunsanyusa Stacia saagala okibuliriremu bujja is to see her. Mwami wange amwagala nnyo nnyo nnyo, even yesterday yamwogeddeko. Naye njagala kukozesa Stacia akakisa kano nebaze Mr. Sebakula webale kuza mwana wo bulungi. Olina omuntu gwetugata Solomon. Now you know. Omwana gwe mwayamba nga ali stranded in Toronto, omwana wo gwe yayamba is my son Isaiah. So thank you so much. Ate webale kuza nga ayagala abantu. Namukwata namulaga even other Baganda people from Uganda. So I'm very, very grateful. Yeah. Era bwe nkulabye n'amaziga ne gagala okujja. Temusobola kukitegeera naye abaali batuuseeko mu kibuga nga tomanyiimu muntu yenna ng'oli just 19 si kyangu bwe bakugamba nti nali muwadde ennamba emu eya Solomon naye Solomon n'amugamba no waliwo omwana wa ate akufaanana nnyo because so thank you so much. Please tell your son we are very, very grateful as a family. Yeah, Spark TV. I'm the business manager of Spark, the NTV. So for tetubeera ku screen, but we do the program. So Stacia we yantuukirira yasooka naye tololeeyo n'agenda ku Serena bamugamba naye waliwo omuntu gwolina okukkiriziganya naye the first time I saw Stacia nalaba omuntu ow'empisa. Stacia webale kuzibwa bulungi
mukama akikubalire. Sagala kubabowa naye ennaku zino bwenfuna opportunity eya your age group. I'm 53 years myself. Yes. And I have grandchildren, yes. So, lwaki mbagambye emyaka mumanye nti you people who are young mulina challenge of the direction of the country. Please don't quote me. But what I'm trying to tell you is kirina kutandikira kugwe as an individual. Nti muno mulimu abantu bangi abatambudde mulaba nti Uganda eyawukana nnyo okuza endala naddala ekintu ekiyitibwa obwesigwa. Ugandans lie a lot. Yeah? At every stage. And buli lwefuna opportunity enkyogerako mugezeeko mukyuse ekintu ekyo so that omuntu agamba nti naye Stacia tasobola kunimba. I'll just give you an example. Nze ndi sagala stress, so ebintu ebisinga mbikolera ku ssimu ati nali n'omuntu nga ali kabalagala ayisenwenga nga nsaplayinga ennyama. So every Saturday I just call for 11 years. So one time my husband nangamba, but ngeri gye tulina scale lwaki totandika no you to wait no no pima. And I did it nesirika nenfuna wempandika. One of the Saturdays yampereza less 1.5. The next time nampereza less 1.3, like that. Paka wena genda ni mugamba. So we cut the relationship. Yeah, naye twamusasulanga ku end of month nga sente zasasuza wakola ne wasula. You see what being untruthful means? So that chanyiza nnyo. The second thing I want you people to think about, omuntu kyasiga kyakola ki? Bw'osiga soya osobola okungula kasooli. So Ugandans have very bitter people. Nga bo omulimu gwabwe is to put others down. But the question is, omuntu bw'omuteeka wansi ngoda mu kifo kye. So mu luzungu bakinyonyola bulungi nti bw'obeera ku level y'omu n'omuntu bw'omuza waggulu ofuna bigger space. So njagala okubegayirira mwenna abali wano nti mu ssaako zo zonna z'obeeramu tandika obere example okufuula omuntu akuliraanidde better not worse. Ekintu ekirala kye mbadde njagala okwogerako is collectiveness. Buli lwe mubeera nga muli bangi muwangula ki ebintu bingi. Ugandans are individualistic. Buli omu abeera ku kaki kange. So mbadde nsaba mugende ennaku zino ebintu biri ku Google mugugulinge mulabe. There is a bank called Rabobank. Anybody knows about Rabobank? Okay, Rabobank is one of the biggest banks in Netherlands. Abantu abagitandika bali makamulaji mugende mubisomeko ne bagenda ne basooka bana ne bafuuka 10 naye kati they can afford to come here ne bagula shares mu banka nga GFC ne basasula billions of dollars. Why? Kubanga bakuŋŋaanyanga naye tebakola ki. Yeah, Ugandans are not good at maintaining groups. Tulonda vice chair wa African Union era yavudde Rwanda yayiseemu because if you see ekyavudde Uganda
Yeah, and that brings me to my last comment. As a mentor, I mentor people across the continent. Abannayuganda tebamanyi to play on trumpet, munyambeko kwefiira mulinda omuntu n'afa ne mulyoka mugenda ne mugamba she was nice. She was. Yeah, it is very important. Ekintu ekyo kikola. Bwabanga Annette Nangujja is a good dancer. Mumuwandiikeko. Ayingire. One time, Nangujja kimanyiko because I traveled with one of her close friends. Ne tugende Washington okufuna award. I think she was Halima. Ensi endala zonna bambasada baabwe bajja other than Uganda. Then, so buli muntu yenna nga yeewunya naye ani yaloga ki? So it is good bw'oba omanyi omuntu bw'abeera smart mugambe ng'akuliseeko nti you know smart. That woman is tall and beautiful. Tell her she's beautiful. Anybody can see that. Positive statements. Positive statements. They make somebody feel better. Yeah? You are 50 but you look 40. Naturally, everybody feels good. Yeah? And Uganda, you start from the other side. I mean, that's not nice. That's not nice. So, special. I'm expecting you from Mutandika Micro, Mutandika as an investment club. Then make sure that you save. Tewali, that's my passion. So sisobola kuvano asichogedeko. Mumaking sure nti mu saving o saving tewetaga kubeera ng'olina sente nnyingi. Yeah, so that is what. Yeah, so greetings from NTV and Spark TV. Maybe Station, I just want to tell you to. Nali simanyi nti abantu bakalabanya akazanyo. So nabadde mu saloon nga n'ekyogerako kyala n'agamba ffe kati awo tetuvaawo nga stage yakwali. Even this morning, so nabadde surprised nti abantu bakalabanya nnyo, and in front of all these people, as a business manager, I want to assure you tujja kuwa nga airtime. Abamanyi media, we measure viewership. So we are surprised nti omuzanyo ogwa stage gusise so many people. But you can tell. Tulina Ipsos people who know this system. So twewunyiza okubanga is in that position just after a very kitegeeza byemuzanya biri relevant nnyo ku balabi ba Spark. Yeah, so keep it up. Lastly, this is my own view, but since ndi mu bantu abakola emizannyo naki, one time twali twogera ne abantu abakola policies wano ne bansaba nti tuteekeko ku TV ekintu ekiraga obulabe bwa drugs. You people, Abannayuganda, ekintu bwe kiba tekinnagwa wuwe tekimukwatako. Yeah? Naye tulina kati abaana abali depressed, abaana abanywera ddala drugs. So if any of you can come up with a script, eraga a danger, oba muyinza n'okufuna we mukiteeka, you try to visit rehabilitation centers, you'll be shocked. In Butabika, the accountant is a good friend of mine. Yangamba, you can't believe it. Abana abalina masters, people with the first degree, people without. So let's try as a country to make thinking.
abantu batambula mu train agamba where are you looking at me nakuba oli drugs. Yes kati bwe muba mukopa ebintu eri mukopa eyo birungi yokka. That is my final as a grandmother and as a mother of mostly boys. I have 4 boys and 1 girl, so but my grandkids are sons also. So when tululira abaana bange naddala ensi ze babeeramu n'empisa Uganda esigala ngeri better. So preserve that, keep that. And so thank you so much. Station, not as NTV, but as Mama Teo, I'll give you 2 million shillings.